abamu kwabo abakirizibwa okubanga batandikawo hip hop music wano mu ggwanga la Uganda ng'omukulu yabadde nga alina embeera gyayisibwamu etabadde yaloseza abantu abangi muno si abuntu bulamu oba yabadde dehumanizing ekitiibwa kye nga omuyimbi era abantu bannyo bavuddeyo ne bayogera ebintu bingi nnyo naye ate omuntu omulala yabikidde mu kavidiyo ke kamu ye mukulu amanyiddwa nga Buchaman president wa Ghetto agamba amasasi 3 mu bbanga 2 ku nyama baba soko buze kubakulaba ku mpewo za TV BTM Donald, this is Buchaman, the Ghetto president himself. Yeah, man, I salute you, Ghetto youth and the Ghetto people. This is your president, Buchaman. Satu mubanga! Salute. So ketuzeko bannayuganda emabega ku katambi kano. Kiddala ekyaletedde embeera eno okulaba muno etuuka okulaba muno okijja atuuka mu maaso go n'ayisibwa nga yayisibwa. Embeera eno yatandikidde mu zi ghetto z'e Katwe nga sigimanyi nako. Naye nga bwe njagala okunnyonnyolamu bwe nkunnyonnyodde nga nkugamba nti okuva President Museveni yappointinga Buchaman ne bakyali bange abamu banyiiga okulowooza nti nakwata ebisero by'essente bye nnina. Abantu bangi nnyo bajja ewaka wange nga baagala buyambi. Abalala bagoba mu mayumba, abalala bakazi baabwe bazadde balemedde mu malwaliro, bonna bajja Ghetto president. Ate ng'era funds zenfuna is a legal fund. Okitegedde. Kakati bakyali bange kati nga Rocky maze naye emyaka 2 nga abeera wange. Nga tubeera naye ajja wano n'abaana bange amanyi ne mukazi wange amanyi. Era tulina projects zetukoze naye mu videos muziraba nga tukola ne Rocky. Naye embeera eno teri mu mukono gwange nti mukono. Ekiriwo nti bakyankalanidde mu Ghetto ne bajje wa Ghetto president okumala ensonga. Naye ng'ensonga yabadde ki? Yagenzeyo nga bavimbirako nti Ghetto president ne bibeera bwe bityo. Nasooka mukubiramu ezi sirapu ne balyoka bajjawa ewange era bazze eggaali ng'eggaali ewerako ne bayomba. Gwala nakyo tuwate katono ajja naye atufumba biki. Buli omwana ajja buzimba Ghetto bana ba Ghetto n'abagamba kyagala n'akola ki? N'asikamu bye yamukubizza eyo mu Ghetto. Bwe bajja ne wange ne bagala muddemba mukubira ne bagamba nidda temuddamu mukuba. Era singa nakirese kubanga ekyo kitono nnyo mu Ghetto kibaayo kitono nnyo tebamukubye namukuba nti kumukuba mpi oba kumuteekako kati zonna oba kumusamba no naye nga babisobola mu Ghetto bikola naye nagambye nedda tekirina kukolebwa. Yes I amaloboozi ag'enjawulo gawulikidde mu katambi kano agago ng'omubuuza about obukulembeze bwa Ghetto owaniya mwadde obwa president. Omunnauganda yandiyagadde okwebuuza ebisanja by'abakulembeze ba Ghetto bitandika ddi era bikoma ddi? Ghetto tena kisanja tekiriyo kubanga obwo obukulembeze buvira ddala munda spirit yefuga Ghetto. Spirit tetulonda spirit yefuga Ghetto. Kikyoyinza okukolera abantu, kikyoyinza oyamba. Tekitegeeza nti byokola ku street oba ku kagoba oba nti oli kibanda nnyo bakuwa bwa Ghetto. No, it is the spirit yefuga Ghetto. Yes I twalabye era mu mbeera mu kavidiyo ako ketwogerako nga waliwo emiggo egikubibwa mu bifo ebyandibadde muno birumya omuntu okwabadde obukongovule amaviivi n'okumuyiira amazzi nga gwe nga president walabye ebikolwa bino nga bigenda mu maaso kiki wakozeewo? Kinakozeewo kiki kyamusevinze ekimala kati nti namusevinze singa nakirese ne kibeera Katwe gye babadde ate wandibadde obuzibu bw'amaanyi ebyo mu Ghetto tebirina kye bitiisa bantu n'empya ezaamukubiddwa tebina kye bitiisa bantu singa talina mannyo. President oli yandigaye muno mu Ghetto ebintu ebiri omwana oli yandigaye muno mu Ghetto mukkiriza nnyo mu mbeera y'okuba muno oba gye bandiyiseeyo okutwalira amateeka mu nga nti omuntu mumukwata mumukangavulirawo temumutwala eri abo ababasingako ku mateeka. Nze nfuna emisango buli lunaku ewaka wange. Nina characters ez'enjawulo ez'abantu. Nkugambye nina abalalwa batayagala kumanya. Nfuna emisango egy'enjawulo wano nga abantu bazze kumpaabirira misango
n'ensala emisango era ab'ebyokwerinda nze mbakubira nnyo amasimu nga mbagamba waliwo ekiriwo wano naye nze poliisi tennyamba bagamba mubeereyo mu ghetto zammwe eyo kyo poliisi kye ŋŋamba nze poliisi njikubira amasimu emisango gye nina ku poliisi y'omu kizungu nga ndeeta ababbi ndeeta abakoze kino abakoze kiri era bw'ogendayo n'obuuza ku poliisi eya Lumala n'obuuza n'ey'omu kizungu mbaleetera emisango kibikka osobola omubuuza osobola omubuuza kiki ddala Buchaman tebanyamba awala bagamba mubatte temutuwulira najjako essimu ate mu ghetto ekyokufa kyangu nnyo sijja kulimba nga ndi maaso ga kamera okufa mu ghetto kyangu nnyo. President katwebuuzeemu ekirala in case Rocky Giant ekidiire ekisembayo in case Rocky Giant akuguddeko omusango ku poliisi gwe gyogamba etakuyambye in case akuguddeko omusango gwe nga president wa ghetto n'abantu b'okulembera mu ghetto ozzaako ki? Emisango giggulwawo naye nti mituufu buli muntu waddembe okuggulawo omusango naye omusango gwo mutuufu mulina okusooka ne mubuuze ne Rocky Giant kyabadde kitya okitegedde yes emisango giggulwa buli muntu waddembe okuggulawo omusango n'awaayibira kyasobola kuba nakati essaawa zino ngenda ku poliisi y'e Katwe ngenda kukola statement ngenda bambuuza ki kyabaddewo jo patrols azze wano nga balowooza byabaddewo jjo kuba akatambi kagenzeyo jjo bagenze okujja nga siriiwo ebintu biyiseeko bigenda nga mu wiiki wandigambye nti president waliwo abatakwagaliza abafulumiza akatambi kano nga mu mbeera y'obutayagaliza okuva president bwe yavaayo n'appointinga Buchaman as a special advisor on the ghetto matters ghetto president ebintu byonna byakola ki byakyuka bakyali bange bona bafuna obusajja ku mitima okitegedde bafuna obusajja ku mitima naye ekyo tekingana kubeera mu kulembeze nga tumaliriza just about your constitution mu ghetto nga gwe president tuweyeko ku mateeka nga 3 maybe n'aba ghetto abakulaba ku TV basobola okumanya muno ago tegalina kumenyeka oba tegalina kumenyezebwa ku constitution efuga ghetto oba oliawo nga ne omukulu ono alina lyamenye amateeka g'amagye era bw'okwata video ya Rocky Giant eya who is who amateeka twagasoma ne Rocky Giant talina kyatamanyi mu ghetto akulidde mu ghetto nange nkulidde mu ghetto naye amanyi buli kimu amagye tegeebaka begeebaka bagawamba amagye tegasula mu neti musiko tewaliyo neti amagye tegejjusa amagye tegeetonda amagye tegalya mu nsi yago lukwe amagye tegatya enkuba n'eba etonya gasigala gatambula ago ge magye 3 mu bbanga 2 ku baba President essaawa zino ghetto omuntu ogw'okulembera ali luddawa Rocky Giant ali luddawa essaawa zino ali mu ghetto ze Kisugu wano komanda waya akimanyiiko komanda we komanda wayera be babaddeko abamu nga bacyankalanye eyo ne bajja eno ebisembayo eri bannayuganda BTM TV I don't know Buchaman still love no respect no yes still a ghetto president we there to help the people we there to stand on the back of you and help the people them so your strength you give me is the strength I give you. I need only positive vibes, positive vibration, and unity and strength. Yes, I. Blessed Rastafari. Ja. Abakulu ba polisi bonna enamba yange bagirina kubamba kubira nnyo ebiseera ebisinga obungi naddala polisi gye ndi mwana mu kitundu buli ekitukano nkibabuulira naye ebiseera ebisinga obungi tebanyamba obakubira ne bagamba tebajja kujjayo mu ghetto wano lekana kunfuna emisango egya buli lunaku egy'aba ghetto youth naye polisi newe wakubira amasimu ne bagamba mujje
tebajja ate ebyo ebintu ebyabaddewo mu ghetto bingi nnyo n'ebisinga ekyo ate singa nti nze nakijjeko omukono gwange ate bandimuyisizza bubi nnyo kubanga abadde banzidde okucankana ne bamundeetera president poliisi ekwataganye ne ghetto president okumanya biki ebiri wansi eyo ensonga yange era eno ebaddewo ng'era kyavudde ku ba ghetto commanders eyo abali mu zighetto byavudde mu ghetto kujja wa ghetto president era eggaali y'abaghetto yamuleese paka wano yagenzeeyo mu ghetto Katwe n'agamba ghetto president agenze ba ghetto youth n'amugamba gwate gwe gwani buli omu anajjanga yeeyita ghetto president biki nga batukozesa bagenda n'omukubamu awo sirapu omukubamu sirapu nenfuna essimu ne bagamba mujjeeno era nze nabayise ne bajja naye kuba bankubidde nagamba naye no story ki ne bagamba mumuleete ne bamuleeta olwamuleese kwe kumubuuza ebibuuzo ebyo ate singa nti nabadde nakijjemu omukono gwange ate kyandibadde kibi nnyo kubanga ebyo mu ghetto gyebiri ebyokuba abantu n'okubasamba gyebiri kati nga gwe ghetto president obikkiriza ate mbikkiriza sibikkiriza singa nakikkiriza singa bamugyemu mannyo kyagomba mwekuba n'okwetta ne mwetta gwobeera wa olaba omuntu asooka eyiwako amafuta neyeeyokya ate okwekuba ne betta lwaki abantu abasinga bagamba Buchaman go wakoze ekintu kino era buli omu avaayo agamba Buchaman go wakubye Rock Giant mu vidiyo wandabe nga nkuba abasinga bakondera eyo kubeera nga gwe wooli ne mbalwanyisa nabadde nnakusala bwe nti omusango era bamaze n'anabako bulungi nnyo n'anywa kacaayi n'atambula n'agenda taalina buvune bamukubye nti bamumenye mukono bamukoze bwe bati naye nga kyandibadde kisobola okubeerawo muludde nga muli ba mukwano ne Rock Giant lwaki obeera okkiriza embeera eno okutuukawo ku mukwano gwo ekyokubaawo kiba kyakubaawo ekyabantu balina okusooka ne bakikkiriza ekyokubaawo kiba kyakubaawo naye kibaddewo kitya mu ngeri nange gye kyabaddemu singa nayongedde ne bagamba abo ne mubalekera gye babadde ekatwe mu ghetto ne mugamba nedda era obedda mugamba tuula wali mumuleke atuule ne baadde banyiiza edda okuva mu zighetto eruwange ebyazze nga olwedde biri kuki ng'omuliro gwakutte edda nze nawoyawoyeza omuliro ekyamukubiza kweyita ghetto president ekyamukubiza genda kuvimbira ku ba ghetto youth kubanga buli omu kati essaawa yaliyo agenda mu ghetto n'agamba nze ndi wa ghetto mujje mbawe ssente nze ndi ghetto president gye tukole bwe tuti bibadde bakoye wansi wa muzi ghetto bekyo ekibadde ate nga bamanyi gwe ghetto president bamanyize ghetto president naye ate ne ghetto president tabakwasaganya nga balina bakwasaganya ate lwaki ebintu ebyetago ebimu sibifuna nga nze ghetto president okuyamba abantu abo biki byatafuna Buchaman fundings oyogeddeko nogamba muno funds ofuna ntono yes kubanga omuntu ajjeewuwo ng'amanyi nti Buchaman agenda kummalira ebizibu gwe ghetto president ogenda kummalira ebizibu abalala bagoba mu mayumba ekiseera kino najjeewuwo abalala basula eyo mu manju ewange azze n'abaana abalala baddemba balemedde malwaliro abo tebakyalina businesses embeera eno eriwo buli omu ajja wange ate abalaba balowooza nti engeri abadde kyali wange olina mumuyamba bajja n'ebizibu by'obukadde nawe olina mukwatya bukadde obukole ki kubanga alaba kyaliwo Museveni akuwadde ebintu nga waali nafuna akasajja kulo lwaki wamukwata abantu bano temubatwala mu b'obuyinza n'ogamba poliisi nkwasizaako mu kifo ky'okubagunjulira wano kakati ekyo mwakirabe nga kiza Buchaman kati gwe balamu ebitambula essaawa zino mu ghetto bingi poliisi yali mu okukwatagana ne ghetto president nze ne mbakubira amasimu tebanziramu lwaki ekyo mujja kibuuza poliisi lwaki Buchaman abakubira ne mutamuddamu ekyo si kibuuzo kyange
nawe bakwira n'ogamba nina omusango weegusi. Emisango gye nnina ku poliisi y'omu kizungu, files zenziguddewo mu kizungu mpitirivu. Ani gwe wali okubiddeko n'agaana okujja? Bangi. Bo wali obatuukiriddeko nga bo ku poliisi? Poliisi ebiseera ebisinga ntuuseyo nga bansiba busibi. Nze ku poliisi ngenze ngayo nga bansiba busibi. Naye ne bwe ŋŋendayo ne mbagamba baŋŋoola buŋoozi. So katwetaaga security ate eri trained obulungi okukuuma bano abantu. Kati ogamba mwetaaga magye oba ba LD? Twetaaga magye naye twetaaga abantu bali trained okubeera okumpi na bano abantu. Kubanga mu ghetto ezzalawo nalyo lisobola okukubbya wata obubi. Basobola okukuba obubi. Nti ekyokukuba omuntu mu ghetto ekyo si kipya. Bano ekyo si kipya. Bingi ebibeerayo wansi eyo. Naye poliisi erina kukwatagana ne ghetto president. Kyekyoka y'ensonga yange. Okuva embeera eno we yaguddeko oba we yaggwawo, Rocky Giant wazzeemu okumuwulirizaako era ali atya? Rocky Giant yabadde wano. Rocky Giant yabadde wano. Eddi. Yabadde wano leero lwakumeka, leero lwakusatu. Lwakuna yaliwo ku Tuesday. Nga mwaddawo bulungi nnyo. Yaliwo ku Tuesday. Era abaana bange Rocky bamuyitani anko. Bamumanyi bulungi nnyo. Atera okubeerawo konga ennaku. Nkugambye abadde abeera ano for 2 years. Nga talinawo? Nkugambye embeera. Embeera mu ghetto. Kuba Rocky Giant bavuddeko ne boogera nti Rocky Giant yagwa eddalu. Tobiwuliddeko? Mbiwuliddeko. Obadde ng'obiwulira nga bagamba Rocky Giant yagwa eddalu naye ng'era abeera na mulalu munne ani? Buchaman. So kati kino nze nakakanyiza omuliro. Kuba si kyaleero kyabaddewo ennaku nga nnyemabega kigenda mu wiiki. Yes, I. Ogenda kukola otya okutereeza ekifaananyi ky'omu bantu abagamba nti no Buchaman gwe wakoze ekintu kino, abalala oluusi bakupangira ne poliisi bakukime? Nze sitya. Kubanga ndi mukulembeze. Sina kyentya. Teriyo kyenyiza kutya. Sirinayo kutya nakumu. Ate Uganda ya mirembe. Ate buli muntu wa ddembe. Yes, I. Abantu banno bemukolagana nabo ng'ewa Museveni bafulu figa ba Catherine Bavde ne bagamba Buchaman lwaki okola ekintu nga kino? Ekyo genda kibabuuza. Kibabuuze bo bakikunnyonnyole. Ani atamanyi Buchaman bintu byayitamu na ba ghetto youth. Gwe genda okimubuuze. Lwaki Buchaman tafuna fundings? Byoba buuza toddamu kumbuuza ebyo. Naye nga zo tozifuna? Gwe genda okibabuuze. Kati bw'oba obala ofunanga mmeka fundings? Nkugambye ebyo genda obibuuza abagambye ebyo. That's not mob justice. That's not mob justice. Tebadde mob justice. Yes, mob justice. Bamulese ng'eggaali eya ghetto. Bwe muleete ewange nze nagambye bannayite mukoba tembako kye mukola. Kuba Rocky ne bw'omutunulako talina kyamutuuseeko. Bwe mukatambira nti bamukubye bayina ebiwundu. Nze naganye. As a ghetto president mbagamba nedda. Bw'aba akyeyite. Oba yenkimuweemu akiwulire. Kuba ekyamunyiziza gende wansi mu ghetto kweyita kyatali ne bavayo nga bakyankanye bamuleete ewange. Nenge si mob justice. Lwabaddewo ne bakomanda sinze bamuleetedde buleetezi okuva mu ghetto ne bamuleeta. Era nze naweeyaweeza embeera singa nataddemu ekibuli naye ekibuli kyabadde abalaze ate kyandisusse. Kubanga abaana ba ghetto nze nfuga abantu abalalu abatayagala kumanya. Benfuga ate abasinga obungi balowooza Buchaman alina bingi nnyo nti president yamukwatira ebintu n'abikola ki? N'abimuwa. Rocky abadde ng'ajjanga wano n'agamba njagala kino n'omugamba ninja kuyambako kye nsobola. Kuba amazeeyo emyaka egi 2 ng'asula wano. Era bino bigenze okutuukawo president okwapointinga Buchaman nga ndi ne Rocky Giant
singa nagaye bugambye nti bagende mu maaso bakole kye baagala ate kyandibadde kizibu nnyo kubanga mu ghetto bakola ebintu bingi. Yes, I.